Musibe mutya balungi abaagala kansubiri nti musibe bulungi wonna omusinzidde okubanga te mutumbudde. Omuvubuka amanyiddwa nga Edward Matovu ng'ono wa siniya yakubiri ku ssomero erimanyiddwa nga St Francis SS yakwatiddwa poliisi oluvannyuma lw'okutta muvubuka munne amanyiddwa nga Rajabu Mulindwa ow'emyaka 19 ng'ono muyizi ku ssomero erimanyiddwa nga Nagulu Seed School ng'ono era abadde awangaalira Namayumba. Entabwe kweva nsonga ya muwala kigambibwa nti ababiri bano abadde baagala ku muwala omu wabula nga omusi amaze ennaku eziwerako ddala 3 ng'awagala ejjambiya ng'awera enkolokoto okutema omukulu amwagalira omuwala. Kigambibwa nti omuwala yamukyaliddeko ate oluvannyuma n'amusiibula wabula ate n'agenda ew'omulala ng'eyo gyatesitese okumala ekiro kiramba. Ono yamugoberedde okukakkana ng'abakwatidde mu nnyumba babiri nga basinda omukwano ng'awe yasinzidde okutemako munne omutwe n'afiirawo. So nga tebo aba NRM ababadde boolekera mu campaign z'omukulira Kaguta Museveni e Nakaseke bafunye akabenjedde kabusa era nga kano katutte obulamu bw'abantu babiri balambirira nga bano bafiiriddewo. So nga ate wetwogera abalala bakyali mu ddwaliro bapooca na biwondo. So nga ate ennaku nga zizi mabega abasawo ab'ekinnansi babiri bafiirawo ku luguudo lw'e Masaka oluvannyuma lw'akabenjedde kabusa ke baafuna. Kigambibwa nti bano baali ba overspeedinga era nga baali bagezaako okuyisa truck emu mu maaso ne basinkanayo emmotoka ekika kya bus eyali ebatunuddemu bwenyi ku bwenyi nga nayo yali ewenyuka buwebwo okukakkana ng'emmotoka eyaabwe esaanyeewo bombiri ne bafiiramu. Ku bano kwe kuli amanyiddwa nga Jjajja Ssekyondwa wamu ne Jjajja Ssekawunde. So nga ate entiisa yabutikidde abantu b'omu Kitezi oluvannyuma lw'emmotoka okuwaba n'etomera abato ababadde bazannya ebyabwe kuba n'omu yafiiriddewo so nga towunda yamenyese okugulu. Naye ng'okusinziira ku batuuze eyabadde avuga emmotoka eno kigambibwa nti azzenga agivuga bubi ku kyalo kuno era nga bazzenga bamulabula enfunda eziwera okutuusa watutta obulamu bw'omuntu. Kitalo nnyo nnyini ddala. Weewaawo emmotoka eno kika kya Feuda namba UBK 268R ababbi babadde bagibbye era nga babadde bagezaako okubaako gye bagitwala wabula ate ne bakola akabenje oluvannyuma lw'okutomera ekikomera ne kiyiika bw'etyo ne balemerera ne bagirekaawo. Bannyiniyo banoonyezebwa bw'oba bamanyi bategeezeeko. Who can be the owner of this car? Huh? Who can be the owner of this car if you know this registration number? This car has been here almost for whole day. They find it in the morning. Who can be the owner of this car? Because it's like there was robbers. It was robbery. Yeah.
So ng'ate akabenje akalala ku nkya ya leero kagudde wali eri ku luguudo lwa Fullfugure okuliraana Garden City. Emmotoka namba UBM 515 B Toyota Rawuma bw'eremeredde omugoba waayo bw'etyo ne yeefuula. So ng'ate era akabenje akalala kagudde ku luguudo lw'Entebbe oluvannyuma lw'emmotoka eyo gy'olaba okuba nga te etomeragana ne boda naye nga waliwo omu ku ba social media in-laws eyasinzidde mu comment section n'agamba nti kale singa taata w'abaana bange naye afa bw'atyo okitegeera amwagaliza kufa kabenje kyonna kye yamukola nze naawe mukola abantu ebintu ndowooza olaba essaala ze babasabira. Anyways bwo obubenje bufuukidde ddala obubenje. Emmotoka eyo gy'olaba yawabye neba ngate etomera lodge ne bbaala okukakkana ng'ebintu by'abantu byononekedde ddala. Yes, era nga tulabyeko wano embeera ey'okusika omugwa nga bagezaako okwagala okugyamu ebintu wabula nga poliisi yeeremye. So ng'ate y'omuwagizi w'ekibiina kya NRM mu disitulikiti y'e Masaka yakeera ku nkya n'asanga ng'emmotoka ye bagikumyeko omuliro. Ono yavaayo n'alajana n'agamba nti ye talina musango gwe yazza okuwagira NRM. Buli muntu alina eddembe okuwagira ekibiina kyonna ky'aba ayagala. Politics mu disitulikiti ey'e Mukono ayongedde okuba nga ate asobera abatuuze oluvannyuma lw'abo abeesimbyewo okuba nga ate bakunkumuka bukunkumuse era nga bagamba nti andibanga kyekuusa ku ddogo eri abo ate ababeera beegwanyiza entebe. Wetwogerera omukulu amanyiddwa nga Ddamulira ng'oyo yali yeesimbyewo ku bwa kansala bw'atyo yafa ebbanga eriise lya wiiki nga 2 mabega nga kigambibwa nti ono yakaabamu abo mutwe okugenda mu ddwaliro nga basobola bamugamba nti tebalina kye balaba bw'atyo nassa ogw'enkomero. So ng'ate omulala ng'onaye yabadde azze ku bwa kansala nga yamanyiddwa nga Charles naye bw'atyo yagenze maaso okuba ng'ate ava mu bulamu bw'ensi eno oluvannyuma lw'obutalwala nako wadde. Kino kituzza emabega ku bakyala ababiri era be nnakutuusaako ng'era nabo bava mu disitulikiti ey'e Mukono abaali bazze mu kifo kyekimu era bwe batyo nabo ne bakola ki ne bafa mu nfa etategerekeka. Oli bwe yafa eyamuddira mu bigere ate naye n'akola ki n'afa. So abantu b'Entebbe ab'e Mukono ne bagamba nti embeera eno yandibanga erimu ebyakalogo kalenzi. Pulezidenti w'eggwanga lya America Donald Trump wamu ne pulezidenti w'eggwanga lya Kenya William Ruto babaddewo nga abajulizi ng'amawanga abiri okuli Rwanda wamu ne Republic of Congo gassa emikono ku ndagaano y'okuzza emirembe wakati wa Rwanda ne Democratic Republic of Congo. Trump yagambye nti ayagala kintu kimu kyokka, mirembe eri buli ggwanga okitegeera, so si kulaba bantu nga bafa. Ebyo nga bikyali awo kyo ekitongole ekikulira ebyempuliziganya mu ggwanga ki UCC kyavuddeyo ekyo ntegeeza nti buli akozesa VPN ku mukutu ogwa Facebook kimenya amateeka. Bano bagambye nti buli agikozesa bamumanyi era nga kyalabudde abo bonna abateekayo content atatuukaganye na mutindo nti bagenda kuba nga ate beekennenya emikutu egy'enjawulo bakole ekyetaagisa. Mu ngeri y'emu omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni yalabudde bannayuganda abakozesa obubi omukutu ogwa TikTok ne bateekayo ebintu ebitasaanidde, so ng'ate gye buwungeredde bwe batyo abantu ku mukutu ogwa TikTok nga batandise dda okwemulugunya naddala abawagizi b'enkyukakyuka nti vidiyo zaabwe zibateekayo ate zikubibwa nga kigambibwa nti wandibaawo abaziroopa. Mwe tunasigaza akawunti buli video gy'okola nga ewaana Kyagulanyi bagiroopa. Mama nnyabo munamegerezere ku akawunti endala video endala gy'okola neegowinga vairo bagiroopa ne bagijjayo. Akawunti tunazisigaza abasajja nga baatidde nnyo. Kitegeeza nti waliwo ttiimu namba eri okuloopa video ziwaana Kyagulanyi oba video ziraga waka wa Kyagulanyi. Akawunti yange balopye video paka akawunti wegenze mu shadow ban. Simeba neno video enetambula paka akawunti wegenze mu shadow ban. Tena bakuleta akawunti warning ne baenzo gibaninga obubaninzi ne bagijjayo. Buli video gy'okola ng'ewaana Kyagulanyi bagiropa ne bagijjayo. Wadde nga guli gutyo bo abakola ku byempuliziganya mu ggwanga lyattu Uganda bavuddeyo ne bakakasa nti mu kaseera k'okulonda internet egina kuba nga ate eggyibwako mwagala temwagala. Internet olunaku olufaasi otegenda kubeerako naye nga manyi how sensitive, yes, because usually so as not to disrupt the electoral process,
we don't use internet. Yes, mu Luganda gundi omukutu gwe tukozesa loading data ku masimu ne YouTube ne tugenda ku WhatsApp ki eyo nate bigenda kukirizibwa ku lunaku olw'okulonda lwansonga nti tetwagala abantu wenna kutataganya byakulonda. Weewaawa bo abatuze abasoba mu bibiri ku kyalo ekimanyiddwa nga Kalsina mu disitulikiti y'e Gomba bwe batyo bawanjagidde Omukulira Kaguta Museveni okuvaayo abataase kuba baguba ku ttaka lyabwe nga kati basula mu buweema ku ssomero erimanyiddwa nga Kalsina Primary School nga lino lya gavumenti. Bano bagamba nti gye buvuddeko Omukulira Kaguta Museveni yabalagira badde ku ttaka lyabwe wabula ate abanene okuva mu gavumenti ne babalemesa. Omukyala amanyiddwa nga Farida Mbabazi ng'ono munnamawulire bw'atyo ye yavuddeyo n'atabukira abasirikale mu ddwaliro ekibuga oluvannyuma lw'okulekerera oba lw'okulagajjalira omulwadde wa accident n'afa. Mu mboozi ye omukyala n'annyonnyola agamba nti yalina interview gye yalina okukola ku mukyala omu mu disitulikiti y'ekibuga wabula omukyala gwe yali agenda okukolako interview maama we yali afunye akabenje kwe kusalawo kubanga ate bayitirako mu ddwaliro okumulaba wabula kye baasanga mu ddwaliro kyabamalako enviiri ku mutwe nga maama mpaawa amufuddeko bwe yagezaako kubanga ate atuukirira omusawo amuyambeko ku nsonga y'okulaba nti maama afuna obujjanjabi bw'amangu engeri nti yali wakabenje. Omusawo yamugoba bugobi olw'ensonga nti yalina omulwadde omulala ate gwe yaliko. Mu mbeera efaanako bw'etyo oluvannyuma lw'essaawa eziwerako ddala nga maama tafiiriddwako maama n'ava mu bulamu bw'ensi eno ekyatabula munnamawulire. Thank you, doctor, and I came to you like begging. I came begging to serve this woman. I came begging. What did you say when I came to ask you to come and take on this woman? Didn't you just send it? I take my nose and somewhere. You came to serve people. You came to serve people. Kitalo nnyo nnyini ddala naye nga wetwogerera yo Uganda yakusabira busabizi anti Prime Minister bamwongedde ensimbi yassa oluvannyuma lwa Parliament okuba nga te approvinga ensimbi eziwerako ddala akawumbi kamu n'obukadde 195 nga zino zakuyambako mu kugula station wagon wamu ne security vehicles 2 nga zakutambuliramu omukyala amanyiddwa nga Robina Nabbanja Prime Minister w'eggwanga to Uganda. So ngate kinajjukira nti emabegeka oba approvinga trillion eziwerako ddala 8.1 era ng'ensimbi ezo zonna teziriiwo wano mu ggwanga Uganda zakwewola bwewozi nga trillion eziwerako ddala 4.278 zakwewola mu ba foreign lenders oba mu mawanga ag'ebweru. So ngate trillion eziwerako ddala 3.77 zakwewola wano mu banka eza wano e Uganda. Kino nno kitulaga nti Bannayuganda tubanjibwa era nga twogera buli muntu kati abanjibwa emiliyoni 6.5 ne bwaba mwana gwe wazadde eggulo singa embeera ey'okusasula enakusanga nga okyali mulamu. Ate nga ye akulira akakiiko k'ebyokulonda omukramanyiddwa nga Byabakama bw'atyo yalidde ebigambo bye oluvannyuma lw'okuwulira ate ebigambo ebyavudde mu Kuloba Kyagulanyi Center. Byabakama yavaayo n'ategeeza Bannayuganda nti teri kukuuma kalulu era buli amala okulonda adde ewaka. Weewaawo oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Center mu okutegeeza abawagizi be nti tebabatiisatiisa ye munnamateeka era yagasoma n'abasomera n'akawaayiro etteeka weritudde nti omuntu akkirizibwa okuuma akalulu ke mita eziwererako ddala 2 okuva mita 2 okuva wakubidde akalulu ku mmeeza eyo Byabakama gye bwakeredde nga ebigambo bye abiridde. Kati nyawulira bagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe teri agenda bagana kuuma kalulu sebo gwani ogamba abantu bagenda okuuma kalulu. Nalabye ne Byabakama ng'avaayo obuswavu ng'agamba temulina kuuma kalulu. Basebo ne banyabo mumpulize bulungi bino mbibagamba nze ndi looya nze ndi munnamateeka etteeka erifuga okulonda pulezidenti akawaayiro namba 31 akatundu namba 4 kagamba nti omuntu yenna ng'amaze okulonda
Wadembe okuyimirira mita 20 okuva ku meza we balondera. Bannange bamala okulonda muyimirire nga mwebunguluddewo mu ddembe. Ng'essimu zammwe kweziri buli kirigenda maaso mu kirikoodingi oyo abagambe kubaawo ayagala kabba. A few moments later. Omumateeka etteeka ligamba nti omulonzi yenna bw'aba amaze okukuba kalulu akkirizibwa okuyimirira kumpi ne polling station mita 20 kuva ku mmeeza eri Benson weebeera. Museveni okufa byabakama twagala byabakama yabasooka Museveni okufa atumazeeko emirembe abantu tebalina kye babakola abaana bali mu ssanyu lyabwe ne babakuba tiyaggaasi kati bijja oba olwairo tufa katufe twagala tukakase Museveni yeno si meka ya Kyagulanyi ebyange byebyo people power. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nga wadde obutambi obuwererako ddala buzze busaasaana mu bantu obw'enjawulo nga bwoleka abannakibiina kya NRM nga bwe balya emmere ku mikolo gya NRM egy'enjawulo y'omukyala amanyiddwa nga Nalweiso Afande abiwakanyizza ng'agamba nti ekyo kiba kikolwa kya bujoozi teri muntu aweebwa mmere ku mikolo gya NRM naddala mu kaseera kano aka campaign. Naye mbadde sinakiraba kulaliza Pulezidenti Museveni nga bantu balya piraawo. Tekiriyo? Sinakiraba nti kyekibatwalayo naye ate bantu n'ababadde bakuwagira bayinza okuvaamu ng'obajereze booti nti ekyabatutwa Pulezidenti Museveni kulya piraawo ne basiibawo nga bamulinda nga balinda piraawo naye bamala okumulya lwaki tebagenda. So nga ate kyo ekitebe kya NUP mu disitulikiti ey'eggulu nga kino kyali kyakaggulwabwa bwe kityo kyalumbiddwa oba kyakoleddwako obulumbaganye era ng'ebintu ebiwerako ddala byayonooneddwa ku kitebe kino. Yes, dear comrades, this is our office. Last night, a group being led by some operatives came and destroy our office, vandalizes everything, as you can see. This is what they have done from inside, this as you can see. And the intention, so they block, you can see what they have done. They forcefully opened the office. And this is our good office. This is what they have done for us. Ahead of President coming. The intention of doing this is entirely to block our president from coming to open the office. And this is their intention. They want to disorganize us. Their plan is to disorganize the struggle from this side. So, you can see, this is what they have done. Inside our office, this is how they have destroyed it. They have destroyed everything. You can see, this is how they have vandalized our office in Gulu. According to the eyewitness, there are some group who were being led by, before they carry out the destruction in our office, what they did was to block all the routes that comes to our office, and it was the army who did that. The army did this, they blocked everything. This is for who?
So this is what they did. Everything. They should bring back our t-shirts. They also stole the money that was kept in the office for helping the t-shirts, all the t-shirts, everything. They stole so many things from our office here. You see, so many things. So it's very unfortunately that they did this kind of action. But more information we shall still going to give it, and more updates on what has really happened. Ate nga bo aba NUP abakwatibwa mu nsonga z'ebyobufuzi ne batwalibwa mu kkomera Luzira olunaku olwaleero baleeteddwako wali eri mu kkooti e Kawempe okusobola okulaba nti beeyimirira naye ng'embeera tebadde nnyangu n'akamu n'akatono. Wrong is wrong, and good that we are disappointed in you. We have respected somebody else. We are very Bo aba United Nations Human Rights bavuddeyo kubanga te bavumirira embeera egenda mu maaso mu ggwanga Uganda ey'okuwamba okubuzaawo wamu n'okusiba abantu naddala ku ludda olwa opposition naddala mu kaseera kano aka elections. We deplore the intensifying crackdown on the opposition and media in Uganda ahead of next month's general election. It is deeply regrettable that the election campaigns have once again been marked by widespread arbitrary arrests, detentions, and the use of unnecessary or disproportionate force against the opposition, as well as undue restriction of press freedom. We urge the Ugandan authorities to end the pattern of repression, to cease the use of such repressive tactics, and to enable Ugandans to fully and peacefully exercise their right to participate in their country's public affairs on election day and in its aftermath. All individuals arbitrarily deprived of their liberty should be released. The Ugandan authorities must halt all violence against the media and the opposition and act fully in accordance with their obligations under international human rights law. Atenga ye chairperson human rights wano mu ggwanga Uganda omukyala Mariam Wangadya yessa avuddeyo n'avumirira eggaali ezoogerwako omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Weewaawo omukulu amanyiddwa nga Maltiseka okuva mu nkyukakyuka ye awadde endowooza ye ku nsonga eno. Toyita wano wuliriza bino. Tuze tulaba obubinja bw'abavubuka. Obubinja buno bw'abavubuka butondeddwawo oba bakandideti oba abavubuka bennyini nga bagamba omulimu gwabwe kukuuma bakandideti baabwe. Abamu beeyita bigaali oba futusojja. Naddala wano mu Central Region njagala ntegeze eggwanga lyonna nti obubinja buno bw'abavubuka bu vigilantes buliwo mu mateeka bwa bulabe ate bukontana n'enkola ya demokrasiya mu ggwanga. Okuwa obukumi ba kandidate bonna ku mitendera gyonna kababe ba presidential candidate ogw'omulimu gwa twabatunuulira nga mupromotinga ekintu ekigenda okubajjako nga nammwe temukitegeera. Twabagamba buli sitepu gy'okola mwe muba mulowooza mugifunamu naye kiwamu buwi kaseera. Mwakwata abayimbi ne mubalekera ebikoose bikola effujjo ne bitandika okkuba abantu nga temunyega.
nga mubavimbisa buvimbisa kumbe gwanga muliwa idea kati omukulembeza abagamba nti mukole gaali amala abagamba tekikwetagisa kujja ku media kunyumiza buli omuntu oyine gaali kati Museveni anonye gaali ebuze anonye ebigaali bibuze mbuba futu soja oyine engeri gy'otaputamu amateeka n'okakasa omuntu nti osobola omuvunaana olw'okwekuuma nsazeewo okwekuuma mb'onvunaana mbulwaki neekuuma poliisi yeyina okujja the true meaning of bantumye okwogera ekintu naye nange sikiinaako idea era bw'abadde abisoma agambye mbu biri mu mateeka ayina engeri gyakyogeddemu nti ebyo biri mu mateeka ekifo kyokugamba kumenya mateeka njagala ombuulira amateeka wembanga menyedde okusalawo neŋŋamba kanneekuume buli kyemukola kigenda balabisa buli ekisooka munoonye ekibagoba temukiraba ate twabagamba nti ekijja si muntu ekijja twabagamba ekijja si muntu kati muteme empenda wano nawali tukoze tutya mukoze mutya tewali kyemusobola kukola kigenda kulobera bannayuganda kubajjako ekyo nkikubuulira abafutu soja mubakuttenga mubaddenga temubakwata nga bakoze musango ki waliwo omusango gwe babadde nga bakola era bali mu makomera bali eyo bajjudde nga ate bali innocent era mufunaafunayo ebisango ne mwekwasa ne mubateeka mu makomera naye mulaba ekibagoba tekistopinga omusinde muguwulira tubali maaso nnyo twabagamba egaali teweetaaga kujja wano ku media oba kunyumyanyumya eyo mu byalo Museveni asindise bumbega bwe bunoonye abazimba amagaali babuze idea mwe mwagipromotinga mwenyini ne mugiguza ki abantu kumbe yo idea egenda okukola ki kati saawa zino bakugamba bannayuganda bayina amagaali naye ogenda gisangawa ojjajjira bawali mu protest vote ekibagoba temukimanyi muyina kwogera bya kisiru mbogenda vunaana omuntu kubanga yeekuuma mbanti toyina kwekuuma ogwo musango poliisi yeyina okukuuma tugende tutaputa amateeka okakasa sikirizibwa kwekuumanga nze okwawukanako ne campaign ezizze olaba mu bitundu ebyenjawulo bo aba FDC tebalina budde bwa kwonoona era nga bwe batyo bagenze maaso okuba nga tebambalagana n'ab'ebyokwerinda ababadde bagezaako okubalemesa okutwala emirimu gyabwe mu maaso.
ate nga waliwo abavubuka bagambye nti bakyuse okuva mu NUP okudda mu NRM era nga bano balabiddwako nga bambadde t-shirt za NUP bwe batyo ne bategeeza nga bwe babadde bakozesebwa omukulu Bakyagulanyi Center mbwera alina mission gye yali yabasindikako nga bw'ogenda obbiwulira. Abawagizi ba NUP n'abakulembeze baabwe mu disitulikiti y'e Bulyangabo bavuddeyo ne bavunama maaso g'omukulembeze w'eggwanga. Bano bwe batuuse maaso g'omukulembeze w'eggwanga bategeezezza Kyagulanyi adde ayagala batendeka bikolwa bya butujju ti akalulu nga kawedde beekalakaase bookya ekibuga. Bano nga bakubya amavi maaso g'omukulembeze w'eggwanga bategeezezza kibbanga lye bamaze nga batendekera obukodyo obw'okwekalakaasa babadde basiiba njala era nga bagisula nga tebalina yadde olwatano lwe babawa wabula bwe bagenza okulaba nga kibasusseeko kwe kusalawo nti beebi ebintu tebajja bisobola tebatwalibwa eruzira ng'abalala bye balaba ku TV nga babavunaana emisango egya naggomola. Omuyimbi Edlisa Musuza ng'ali wamu n'abayimbi ab'enjawulo okuli Fiki Gaza, Buchamani, Green Daddy ate ne Chosen Blood bwe batyo bagenze mu maaso okuba nga ate bategeeza nga ebejjusa ebbanga lye baamala nga tebawagira Museveni. Kubanga omuntu abeera atya n'abigatta nga yava eri mulamu okubeera bizanti n'abigatta mpaka kuba pulezidenti n'akuwabula n'ogaana oba tolina geto ya Museveni bageto yuti mwebereremu wayo waye geto yachi ya Museveni mwebereremu bageto yuti nabalanga mpaka nya Museveni ndiye jusa kale okumuwakanya tekyandibadde kibi nyo banamuwakanyamu kubanga bukayanire bweru w'ekikomera ofuka noise maker ne bwoyingira n'okayanira munda bata obaka amaloboozi go agakakana ne muwulizinganya omanye ebintu bye tulobinze jinji empuliziganya eyo okimanyi tugenda kufuna copyright ro okimanyi copyright management system yawedde ka sensitization yeddako tulina okutuuka kugula nesenga twali tukayanira bweru wakikomera etwandibise singa tuli basomboyi singa tusomboyi oba okayanira mu butamanya aniyo yaleekaana ajje tulabe bw'ogaana okujja ne bagava waawo bw'ogaana ne bakubatiyaga ekintu ekyo ekintu kyogera ku kibiri kya copyright law nze kati okimanyi ennyimba zange zonna zinayimba mu Firebase zinaako buyinza sizinaako bwannannyini ate nga zafumira ku alubamu ya Bobby. Dr. Chameleone Bobi Wine yakola ki kuba gwe olagira ddala obusungu buviira ddala ku ggumba kyova tolina na nnyama sabo wagambye n'owaanaaba awangudde ojjamu wamba gwe ngaani Chameleone kino tukikugamba fe abamanyi ku history ku bizibu by'olina ne stress z'olina bwe tunaakwata we tumanye ewakuluma ojja kufa. Omusajja talina kye yakola mulya ssente zammwe okuva mu Museveni tabalinaako buzibu ate mukimanyi omusajja yabaleka gwe naye oli kitabani kya gundi buno bukenzo sima bugravity liri pazo kacala oli mukulembeze wa ggwanga mwe muli bayimbi ate abaagwa musobola ogenda ne muyimba kuzira aleeze Chameleone Bobi Wine nga bamukuwaddemu wano mu nsonda nnyo ina kyosobola okukola ebyo binakko bye wakola just oli mukubi wa swame babukubi muntu swame bakanyama bone bamukwata no olagira ddala olina obulumi ate obulumi bwe bukuganye n'ogejja tolina nnyama omutima omubi kyaka tuga Bobi Wine yali emabega kuba kufera golodi kuba golodi bwe bakufera golodi n'akwavuwaza Bobi Wine yali emabega wa famire yo okunoba omukazi n'agenda n'abaana mu Amerika tumanyi we tukwate tunakwatawo bwe tojja ffa bufi Bobi Wine mwesonyiwa aga tuga Bobi Wine yali emabega w'okwokya kalamagi omuntu gwe bayokera mu nnyumba yo mu kikomera kyo n'afa ku bizibu by'olina ne stress z'olina Bobi Wine si kyekyandibadde ekizibu nnamba emu leka bali bakama abo balwana entalo zaabwe n'oli teweeyingiza mu by'otamanyi okay Chameleone Bobi Wine obuzibu bwe yaleetera ekibiina kyange kya NRM Bobi Wine yaleetera abantu
abetolodde President Museveni ne NRM kulowooza ngu engeri Bobi Wine gyali mugezi n'abayimbi banne bagezi nkiddamu abantu aba NRM yange bo balowooza ngu Bobi Wine engeri gyali muyimbi ate mugezi nibalowooza ngu n'abayimbi bagezi ba Eddie Kenzo ngu nabo bagezi ba Bebe Kuru ba Alien Skin ba Lili Pazo bani n'abalala nga bwe mubamanyi baragadi nedda bweba bagezi nga Bobi Wine bayinaki kutitinga nviiri kusala bigori basookera mu karaoke bamu ne basooka kwetunda soka webuza Bobi Wine yetundako Bobi Wine yasooka kuba karaoke ojeko kufuna obusente bwa federation bakora ki kufuuka kye bali si bagezi naye bamanipuletinga NRM yaga nibefuula ngu bagezi naddala abetoloola muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni ne balamu wange you front line abayimbi n'obagerageranya ne Bobi Wine kati sooka webuza ebanga gye bayimbi ono yarayinda Firebase Crew Bebe Cool ayina Gagameri mazima Eddie Kenzo ayina ki Big talent kyaliyo kyenjagala kubuuza bameka bali mu Big talent bani bali mu Big talent Big Eye Lion Island jere ya Chameleone sobola mubesingira ko ngwa NRM bawa nuko wa FD sobola era Chameleone nga Chameleone naye mu reality ne balamu sabavulu balamu bwe wayagalanga kukola sente nyingi mazima muyimbi kigwe wakolanga mu sente mbuuza minisita wange omulungi kati mwalimba muzeeyi abayimbi kati bweba bawagizi baffe ba NRM ate mwateeka obuwumbi kumpi 3 mu federation lwaki kuyimba mazima ku campaign mubasasula mbuuzi nga munayo President Robert Kyagulanyi Ssentamu totya Museveni abantu abo yasombye busombi ebimatoka ebirala bibino wano nze ndi wekasese totya Museveni yabasombye n'abawa emitwalo ebiri n'abawa n'akacupa k'amazzi n'ateekako ne t-shirt eza NRM ffe tuli naawe tuli wamu bwe tuti tovaayo
Yo nakuba peregesi era NRM ebeewo olunaku lwolikeera ku makya n'okwata ssente zo n'ogenda n'oleeta ebintu ne bitikkibwa mu konteyina ne bijja mpaka mu kifo wano wendi wano wendi lwojja okakasa nti gavumenti enesaana enveeko okubifulumya wano bituuse ku dduuka lyo ng'ate ne mu kkubo yennyini gy'ogenda okuyita ng'era naye waliyo abakutaayizza lwojja ommanya nti abantu bano kyetaaga bave mu byobufuzi tukole ebirala zino zonna zoolaba konteyina maali z'abantu zino naye okubijja waneeno emirango ogimanyi kati tetulinze eyaffe yiye eri ku mmotoka bakyagikolako ejja eno tugitikkule naye omanyi ebbanga lye tumaze wano nga tulinze mmwe muba mubeeyo muleekaana buleekaanyi n'otunuulira omusajja mukulu alina boodabooda nga ne boodabooda siiye naye ng'ali bamuwadde amafuta ga 15 aleekaana buleekaanyi otunuulira emaali y'abantu abali eyabasirise abatasobola kuvaayo kujja kwogera yiino wano gwe gitunuulirwa eyo yonna maali y'abantu sente baaziteekamu naye okukwata emaali ogituuse ku dduuka lwotegeera nti NRM kyetaaga eneeveeko tukyuse ku bukulembeze omuntu yeyagalire mu nsi ye wano waliwo konteyina ezigenda okusasula 3, 4, 5, ez'ekikumi ez'emmeka bonna bali waneeno buli omu ali mu miranga ate bw'ogenda eri mu yaadi waliwo ebyatikulwa ne biteeka eyo miranga myereere okaaba amaziga ne gakuggwa mu kiwanga n'osimbula n'odda ewaka ne weebaka n'okeera ku makya n'ekyokuzzaako nga tokimanyi looni zitutte ssente z'abantu tosaayo oluyimba tonkolera pulogulamu weyimbye bibyo gijava amaalo tuseeko pulezidenti twagala kunoonya kalulu ka musayina ki tuze kunoonya kalulu kani ndoza